Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisibo kikutwala kitya? Kirimu nze kyomanyi Allah inentegeera gye mutegeeramu. Era entegeera yange sofa mu layini yange ekisibo kitambula bulungi. Alhamdulillah. Oyogedde ku stage that this is your first time okuba nti nno osiibye. Kino kitegeeza ki gy'oli anti kiki ekibadde kikulemesa maybe biri ebibadde biyitawo well tukimanyiriza okusiiba n'oba tosiibye naye ng'okola ebyo ebisaanidde ebyabasiibo Allah akikugerera badi kiki ekibadde kikulemesa? Buli we nagezangako okusiiba bwe ntuukira mu ssaawa 8 nfuna omusujja gw'amaanyi, so mbasobola proceedinga for the next 2 hours, so nga kunze bulwadde era nga bwebalagira bwebanga olwala mu kusiiba soba tosobola kusiiba. So naye as you grow ndowooza you outgrow things. Kubanga nagezezaako for the first time on Sunday and it went very well. Ne Monday, besides the fact mbadde n'emirimu n'ebiki era kyatambudde bulungi, so I'm happy. Era nenkyansuubira nti kyenatambula bulungi n'oluddako inshallah. Mukisibo mwe mwabadde birthday ya Mamizu we wadefininze nga yo light in darkness. Happy birthday to her, and what's your message to her publicly? Well, as in my message to my wife is to stay constant, be who she is, just like she has been always, because she's the reason why this family is together. Women are usually a major contributor to the success of men. So she has really 70% contributed to my success. Because when a man has peace, or when a man is peaceful, a man makes money. But if a man has no peace, even if they have money, they lose it because they don't care. So my wife has given me peace, which I really appreciate, and I want her to continue that way. In that way, my family or our family will be the sky. The sky will be the limit. And she has brought up the kids very well as they are. Even this try for me to fight to fast this Ramadan is because in the house I would be the only one, maybe with Iman and Din, who are not fasting, but they are even more active with the religion than I have been. So she has pushed me really much well into the religion. She has put us together as family. So as in, I just pray that she continues that way. Yes, fenna tukimanyi ekisiibo kuba kwetonda eri omutonzi n'okumusaba ebyo by'oyagala akutuuseeko. Gwe emyaka gino gyonna biki by'okusaba Mukama Katonda we wasobya akusonyiwe nga tunagenda ku by'oyagala? Kubanga sobola kubeera jjaaji wa bikolwa byange. So bwe mba n'ebikyamu, of course musaba Allah ansasire era abinsonyiwe kuba yamanyi ebikyamu bye ninawo era byombi musaba kuba manyi bwebiri era mbimusaba akoleki abinsonyiwe kuba yekka asobola okumanya nti bwe wayise muli nekkubo wasobeza, bwe wayise wano watuukiriza, so si bantu so sinze. Ekisiibo omusaba biki bikyabakugonnomogulako nga gwe Moses Sali before Bebe? Obulamu n'amagezi, obulamu n'amagezi, kubanga bw'ogatta ebyo bibiri okola nnyo oba obimanyi nti obirina just ekiba kibulako okukola nnyo bw'otuuka kulengedde. Wagenze ku social media platforms zo n'ogamba the lion is about to roar, but oba abawagizi obagamba empologoma eruddewo, ne leero oyogedde wano ku show gy'okubye n'ogamba ogenda ta album number. Why are you taking this long ate baatuta? Lwansonga nti pulaani zonna nga bwe zitambula kati abayimbi nganze ku level yaffe tetukyapanikinga because we are already there. Otunulira event ya leero we tubadde ku stress clinic, people are enjoying even my old music than the new. So wherever I go they even ask me to sing the older music than the new. So sirina nnyo rush, sibadde nnyo na rush kuleeta mpya. Of course agenda kuja because you know this is a new market and we have to continue. My work is to sing. So bafani wali twali twabamanyiza ntuta papa but now omuntu nganze maze okutapapa kati nina okuleeta album
but again enokubeera nzijuvu eri worth the time. And secondly, there is no pressure at all. I mean, I'm still leading musically. If you wake up in the morning and talk about leading, please consider the time. And also when we step on stage. You see, that's not leading. Winning an award is not leading. No. That's why you find them after getting the awards, they disappear. Yeah, sure. And then you find those who don't get awards still on top, consistent. So the lead has to take a lot of things. Consistent performances, price tag, evolution. Bintu bingi nnyo by'otunuulira n'ogaana for sure this is a leader. So for me, I wish and I pray the young ones learn what we call leading. But it's good for us to also appreciate them and say, okay, you guys are on the list. You've done well. Yes, they've done good. Wali Ekawempe no mentioning until no you, Bobby Wine, Bebe, Chameleon, tebaina chebababanja for the music industry. Specifically, wali ogamba music or contribution yamwe towards music? Contribution towards the music industry. Because today, for sure now, the young people enjoy this because we really fought smart. We are not the only ones. I would say Afrigo is also part of them. But for me, I was speaking in the circles of the likes of us. Yeah. These guys who, these troublesome, singers. Our contribution dala Uganda tetubanja ffe tujibanja. You see, ebigambo bino byenjogera sometime mu maaso eyo muli bijjukira. Kubanga bw'otunuulira ensi endala zo zimakinga sure nti ba hardcore baabwe ba legendaries baba shaping up permanent lives. But ekibaddeko emabegaawo wabaddewo nnyo okwagala okudestroying ate ba legendaries. Era sometimes I take time nengenda nendaba Afrigo, juzi nalaba Madoxi. I really want Ugandans to learn how to love their own. Yes. They must remember nti wine ya oma akuze. Okay? Kusawa zino teri mwana mtone bwabera ne hit atano gontera ku stage nayimba nenyimba nansobola. It is impossible. It depends on my mood oba nenda bo muntu nenga kati ono kangende just mulage konti experience. It's the best this teacher yaliko. So okutuvaluinga chikulu, okuvaluinga our input in the industry chikulu. The input that we had put in the industry has brought about jobs, it has created jobs in the country. Kati emisole ensi yaffe egenda kufuna mingi. Today we redirect a lot of artists, we redirect government to invest walaba wetwali eggulu. So that kind of work sirowooza nti tuba tukyabanjibwa kati ffe tubabanja. But industry mba temulina kyemugibanja at a time where leadership is questioned and allegations ziriwo nti no gwe omu kwabo abaagala okwesimbawo for woman presidents. I don't know how true that is. If you don't mind osolo kinda kyo kyailatingako, but leadership erabise nti no mu bayimbi mu art eganye. What's your take upon that nga gwe Bebe Cool? Well, first and foremost, let me clear the air. I'm not interested in being Sigenda Kwesimbawo. I have a bigger fish to fry than a smaller one, but I will guide. Ngera bwe nabagamba will always guide. Twatula eggulu ne tusaba government etuteke ku board of trustees because ku board kwe kuyita engeri gye batambuzaamu arts industry. So nze ne Jose, I think the best position gye okubeeramu ku contributing bulungi ku industry yaffe tulina kuba ku board. Advisors and something like that. Board tekoma ku advising. Board esalawo ebintu nga bibina okutambula oba nebeera nga protecting policies, protecting arts. Okitegeera? Kati ffe wetuli tulina ku guidinga president gwe bana balonze. Nenga tutuula nabo ku board ate ne tubagana nedda temujja kukola bwe muti okuyitawo mukole bwe muti. Ensi zino zikola bwe ziti eyaffe setting yeno tuyite wano government jangu kola bwoti kwegamba in that way it's better. Ate president ab'omu naye wali ku board muba bangi amamesa amangi agali awamu ge galuma ennyama.
katukozesa olwo. But mu ba president bangi bakimyeyo empapula, but Cindy akomyewo, King Saha naye ali ku list. Are they the right people kubanga bajja this time, King Saha? You know, nze kunze nja kubuulira amazima nti one of the main reasons lwaki ekintu ekyo kikalubya bansonga nti usually abantu abapickinga forms bamalamu amaanyi, naye ate I would say nti kale baliyagadde nange mpickinge forms, naye ate nze kweyo position ntono nnyo okudetermininga ebintu industry byeyeetaaga. Okay? Nze nina kuba waggulu eno gye batambuliza direction, gye batemera empenda za industry yonna, so si sector ya music yokka. Nina kuba eno gye batambuliza arts, not one bwe batambuliza music, kuba mu arts mulimu emizannyo, okukubya ebifaananyi, firimu, biki. So bwoddira obwongo nga buno ne experience n'ontuuza kana akatebe, ate eyo si ango yange, si level yange eyo, nalyagadde mbeere amagezi gange ngateeke wali awanene. Yes. Ogambye bano oluusi bajjayo empapula kukyamuukiriza. I think sigambye kukyamuukiriza, ngambe oluusi abasinga baba tebajja, like teba, well,